Essanyu ttono era situlowooza tulirifuna kubanga okusinza ku myaka egigenze tetugenda difuna era ffe n'abamu nze gyonsanze eno mu nkuzi yange naye neekweka kubanga bannaffe batutabukira bafuuka badwiri gye tuli bwe bakulaba nga ovuddeyo ng'akumanye bakulowoleza kutta afande sale si mupya nnyo gyendi era mutuukidde ebbanga eriwera n'asindikako nokupaparasoni ezimu nenzikola bwakuwa akuwa kakadde naku era ne sente ze yakoma okumpa nze nyingi nabika baana bange ng'ali eyo ningina nimubikira abaana mugaali abaana bange babiri baafa ngenda kubabiza nyimbe nampa milioni 7 kati engeri gye tukuze tusigadde kufa neti tugenda kufa mu mutima mulungi tugenda kufa nga tukukuluma kubanga twabeeranga mu nsiko eyo nobeera nga otudde ne banno nini bakulaba nga olina ebirowoozo unafikiria nini atakwenda kwa adui olowooza ki oyagenda mu adui ne bakunona bakutwala uyanda akimbe mukyanga uyanda akimbe mukyanga ne bakutwala bakubba enkumbi twatuka ekiseera ntufuna abalwadde nga bangi ne bansindika ku kizinga bakiyita Kamirampango kizinga ekyo bankinsindikako ne Kagame ono president w'e Rwanda ne mwene muzeyi ne Kano Mishambi ne Ndayondi nganze ngenze ne kampani ey'abalwadde twagenda n'abalwadde abasuka 200 ne gwe wuyingiridde wano nga tewakaziika abasirikale abafudde 2 ono akutukolya naye nga tetusima tusika nkongolo enkongolo zimanyi emirandira gy'ebitoogo nga gyetusika n'oteekayo naye nga tewaliwo se n'amazzi ag'okunywa sirikale badduka ne banzeka ne mu kiwanja katono bantwale oba katono banzite kuba bankuba okugulu ne bankuba omukono guno abasikoti bali ne banzitukako n'ensigala nzeka mu kiwanja badduka natukangayo mukubo ne bakomawo ende kulya bulunga zoogera towa maiti ya afande chaji maiti ya afande towa maiti ya chamba afande nga basajja bali mwandaki ndaba wava mutwe nange wente ajjayo mutwe gwenkoona ti ajjayo mutwe gwenkoona ti n'enchenjinga position ajjayo mutwe gwenkoona ti n'enchenjinga position bana ne bantuukako ne bampitako advance party ne mpitako abasigala ne bambeba ne bandeeta ku kisaawe eggulu twamala ennaku 4 nga tuli ku kisaawe eggulu awo manyi Kagame twamuyitanga Pirato nga yasalira abantu emisango egy'okufa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ekutwalira wamu essanyu ttono. Okuswalira wamu ebyo byonna mwabikola naye essanyu ttono era situlowooza tulirifuna kubanga okusinza ku myaka egigenze tetugenda difuna era ffe n'abamu nze gyonsanze eno mu nkuzi yange naye neekweka kubanga bannaffe batutabukira bafuuka badwiri gye tuli bwe bakulaba nga ovuddeyo ng'akumanye bakulowoleza kutta lwaki ovuddeyo lwaki ovaayo gwe yaleeta gavumenti tebakyakimanyisibwe nti ffe twagireeta ogantunira amagye ne gapaakinga ne gafoleni nga olutunira amagye nga tekuli n'omugu omanyi ati bagamba mukaddiye nga tekuli n'omugu bagamba mukaddiye kati baana bato be balina okukaddiya kirina nsonga kati nze obukadde bwange onsanze eno ku nkuzi gy'onsanze abaana balaba baabo ati baana bato okusoma kugenda kuddamu ennyumba kusinza ku myaka gyenina ndi 5 pulasi ndi mu kupangisa sina ssuubi nti ndikola ki nti ndizimba guno mukono gwali kusobola kukwata nkumbi kulima so ettaka lya kitange gye liriri eyampanga afudde nandibadde ngenze n'ennima omukazi tasobola kulima so singa mba afunye akantu nsobola okugandika bannimire nange nejenge oba nzimbe akayumba ne nange nanuulira nensala okufiira mu muzigo zembera ze tulimu era nze singa si baana bange bana mbabalazeeko ku bifaananyi abaana bali weeru eyo
bibanyamba ne bampereza kuki ekyokulya kati ogulu kuno kugera ekiseera bwe bankubira ne kukola ki nekuddamu obuvune bwonna buli gwe bakuba amasasi bugera ekiseera bwe bamukubira ne bukola ki budda kati bwakomawo ebiseera ebyo mpuli okugulu kunuma ayina eddagala nensigako biririmenti byanzigwako nyandowooza naye mponye tikujaku nagenda okulya kuzeemu kunuma nagenda okunuma nagenda okulya nga ate oba kwalimu n'ebintu ebirala byesitegeera nga kugenza ate mukuno okugulu okulala ate okugulu okulala nako nekwonooneka ngenda ogendako ebomba eyo ne baŋŋamba nti nina obuwuka obundya ku mbiriizi ne bambuuza wamenyeka okola nnyo ne mbagamba sirina mirimu gye nkola baŋŋamba nti waliwo nembabuulira ati twaliwo tinebweti 81 83 84 twakola nnyo twetikka ebintu musawo ndokita nanga nti ne bannamwe abalala bajja bafuna obuvune obwo kati bukola ki webudda ate ngenda okulaba nga spine cord nayo ekoze eki naye eri affected eyononese spine cord kati eyononeka ningania ddala okutambula kyobala sitambula nengenda ne banongoosalongoosaako spine cord eyo bansaba ssente ne banongoosaako kati era yensonga lwaki ndi wansi wano nfukira wano buli kimu nkikolera wano so embeera eyo atwaba omulungi ndowooza olaba oyo ye Lt.Kasirivu Khalifani kwetuli naye wano yali Kadogo yazirwanako naye saawa eno yembeera gyalimu eyo gyomulabamu lino eddaala walifunira mu nsiko erya Lieutenant twawamba wano nga ndi provisional tutuuka mambuka enyota zafuluma bbiri jo provisional PGO2 jo 1 kati nagenda okulamu naye nga bazintaddeko 2 era ze nakomako zesaagala era kwongerako tewawumula tonawumula nawumula ebiseera bingi batugamba muwumula simanyi oba muwumula mutya naye abantu baffe kuba kati oli bwakulaba ayinza ogamba nti bwe yawumula teyafuna kasiimo bwe yawumula tebalina kye babawa muwumula mutya bangi nnyo abawumula inteke ezaffe yasooka okuwumula batuwanga emitwalo 15 mwaba 15 kati sente ezo nga ate babateeka mu mmoroka ne basuula ku district babateeka mu mmoroka bakujja ggulu bakutwala ku district yewamu kati ng'olina okuva ku district yawo naezo sente z'emitwalo egyo okusobola nti ogende wammwe gwabadde ngaeyo mu nsiko ate jjukira nti wagenda nga tolina famire kati ovuddeyo olina omukazi n'omwana so ebyo naye ffe twabigumira tulina kye twalaba nga ffe amanyi omuganda bagamba omuganda guba muganda ate omuntu otunulira ewala nolaba nti kino sijja kisobola kino njakukola ki nze nga nze omu nalaba sijja kusobola okusinziira ku kyembadde ndaba oli n'agenda ku ofisa kadeeti n'avaayo ne bamusindika mu kampani yo n'amala weeks 2 gawuna ejja nti kaputeni naye nga tasobola nakukomandinga magye nga gwolina okukomandinga weeks 2 omwezi 2 gigolo okuwako nti meja nti Lieutenant kano so bintu ebyo bingi sinze nzekka n'abalala ndowooza bali ebintu ebyo bingi byatumalamu amaanyi tugamba ekidiba kiddawa babyo esaaniiko mu lusuku omuntu ayinza okubuuza nti singa mu kiseera kino sisinkana General Salim Saleh oba President Yoweri Museveni kuba nawulidde wali eri wali omukwaba bamusitula okusobola okulaba nga ataasibwa amasasi agali gamukubiddwa ate bye bantu betuwulira mu kiseera kino abakoze nnyo okuyamba oba okujja abantu mu bwavu kiki oyinza okubagamba abakulu abo nze ku side yange oba nze sirina mukisa simanyi Afande Saleh si mupya nnyo gye ndi
era mutuukidde ebbanga eriwera n'asindika kuno ku corporation ezimu nenzikola kugeza nga 26 yankubira esimu nemulumba n'asindika ogenda okuŋŋaanya abaveterani ba Luweero ekitaali kibi emba kuŋŋaanya najja nayogera nabo netugula no ofiisi ey'obulenzi awo ku nyumba ya Nkangula we yakoma bwakuwa akuwa kakadde naku era ne sente ze yakoma okumpa nze nyingi nabika baana bange ng'ali eyo ningina nimubikira abaana mugaali abaana bange babiri baafa ngenda kubabiza nyimbe nampa milioni 7 afande wanji nabika baana bange ne mugaali afande sali nzize n'ekizibu abaana bange babiri banfuddeko banfaako ngenda kubabiza nyimbe nampa milioni 7 naye nga muntu niremba mu bantu bameka yeye yankazaako senior muzeeyi okulaba muzeeyi kirungi si kirungi nayogerako ningamba muzeeyi nze kennyini maaso ku maaso munsiko nga muvudde nga tuvuddeyo wetwali nerabiddewo okay lwe batukuŋŋaanyiza ku Parliament ogiraba ekizimbe kino ekyengulu bagiyita bati eyo yali hoteri speak hoteri ani Serena afanye tumukunde wabere nga rumu ye room 5 batukuŋŋaanyiza omwe era yatulwisa ekyemisana muzeeyi ne batukuba n'ekifaananyi ne muzeeyi ku madaala awo naye nawandika omukono ne mugaa muzeeyi tungeomba otusaidie sisi ambao tuje kumuzika na tuko watoto wako kwa mwaka nja kuddiramu kwa mwaka tuwe tunapata Desemba tupate siku moja au tarehe 22 au tarehe 23 sisi wote tukusanyike tukuelezee sida zetu. Muzeeyi twandisabye nze kenyinga nze mugaali twandisabye mu mwaka mu Desemba netubanga wantu waddeyo olunaku oba lwabiri mu 2 olwabiri mu 3 otumiitinge tukuwulira ebizibu byetulina ne bannaffe abatugenzeeko naga kweli mambo hiyo ni ukweli ebiseera ebyo yali awandiika Amelia Kyambadde gwe inaga Amelia wandika mambo hiyo kwe twakoma nakati so ebyo bigenze bitumaliramu ddala amaanyi kati engeri tukuze tusigadde kufa niti tugenda kufa mu mutima mulungi tugenda kufa nga tukukuluma kubanga nze naina mukulu wange wa Kabenge yali mu 3rd battalion ngaakuba moto yitetu yafaana nali yaliko obwana bubiri wamala eri kifeso ko tuwafandika kama naye yafa yaliko obwana bubiri obwana nze mbadde mpatikana nabwo paka Mungu bansaside nbuvaamu ne bukula bufumbiddwa akamu kagenda ebweru nikakoma uko nikepangira nikazimba akati botunulya mu maka gaffe wetwazaliwa nze nazibula amaaso bwentinge wange ewakitange waliwo emmotoka era nze ogenda otandika okusoma musomo ly'ebuwiki waffe ebuwiki eri ngangendera emmotoka naye bwe nkugamba nti ennyumba ya Kamadi yali awo ennyumba yali ya bisenge 6 n'amadiira 2 ne boys court emizigo 8 oyinza okunkuba olwi nti nkola ki byagwawo nti nimba wabula mara kugamba nti kwata enkumbi gy'osooka okutema otema seminti oyo n'ayaka omuliro so kati ebyo byonna ndaba nga sirina we ndibikola bannaffe baatuvaamu ensonga ki nkugambye ffe twasigala kola ki twasigalira kufa mulinze kufa
So tulina suubi lyonna. Sina suubi. Era esuubi mbadde ndi wano nga ndi mulwadde. Muganda wange tweddira gumu kugita. Yankubira esimu najjanga nnoonya. Nangamba buto buli mpaka natuuka wano. Kati awandika erinnya lyange, mabegako yawandika erinnya lyange. Mba ndi wano. Abampereza emitwalo 28. Era lwazimpereza tezinanakuweza wiiki. Lwazimpereza ensasulako ennyumba eno emyezi 2. Nimanya nti ekyo kirungi lwasigala nengula amakerendera gaago mira. Era musanze ngenda ku mirala kuba kati nakeere yino okumendoza n'omugongo kyeguva gunnuma ennyo. Ngamira ssaawa 3 nengaddamu ku 12 ne ku 8 ogw'ekiro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Muzeeyi yaleeta obuzibu okulaba nti abantu tebakyamwesiga naye kenyini okulaba nti teyeesiga ki bantu. Kubanga ffe nze nayagala kaguta nga mufudde gitaka amaadi anzaala mu mutima gwange. Kyenava nabawaayo obulamu bwange nwane nga ndi mwana muto oba nfe nga nfiirira kaguta. Olw'obulimba bwe yatuteekako obuyitirivu ennyo mu sijaali temufaayo mu kifika Kampala munatuuka Kampala kila kitu yote mutapata buli kimu ni vyenyo. Enyumba ennungi zammwe vijengo vizuri ni vyenyu, magari mazuri ni menyu, hata ubibi ni wenyu. Tena nini msijali kwa vijana mpigane fanya kazi na bidii. Byonna nga bitulimba n'atulimba n'ekubi yatulimbe ebyo byonna byatugamba siasa bwe tugamba tewali n'ekimu kitufunye. Wabula ate nenzijukiramu emabega yatugamba nyinyi msipofanya kazi na bidii watu watatoka nchi za Ulaya watapeleka eneo zenyu. Yachogeranga nnyo kiki mwemutefeeko nnyo mwemutakola nnyo tujja kuwamba Kampala naye bajja kuva ebweru batwala ebifo byammwe. Kakati ffe omuntu omusirikale ow'edda bw'abanga talina bwongo busensinga nnyo kuza birowoozo tayinza kirowooza naye bw'okirowooza omala n'okifuna nti okyali kigendererwa kye ffe kutukola bwati. Kubanga ffe situwali babbi ntugenda kujja tubbe ennyumba y'omusajja wange ngitwale. Situwali babbi ntigenda kudda ku kkubo nzibe emmotoka ngitwale. Situwali babbi nti ngenda ngulabinga omukazi mutwale kubanga bakabbi yatugamba ebyo. Yalina kutuwa ffe nga ffe tukole kye twagala ekyo kye yatugamba ekitaasoboka. So mu ngeri emu oba endala muganda wange bali kujja yokumbuzaako okunjako ebigambo byange ebyo nkakasa bukyambaawo bukyamala lutalo luno sibali wanalimbi wadde bingi mbeeseeyo era bekaba katabo kuwandiika katabo mpandiika katabo kubanga nkawandika n'obwegendereza okuva lwe ntandise nkawandika n'obwegendereza mpaka wenkamala nga n'ebikolo biro mbiteekamu ebyakolebwanga kati bisobola kola ki byeweewaze wano byeneewaze era mulimu ojja kulya mulimu byengera nga nti awo sijja kwogera lwaki singa njogera ekintu ekyo bannona kyova olaba nti ffe twakuumira mu kutya nnyo twakuumirwa mu kutya ennyo era nitukola mu kutya ennyo kubanga twabeeranga mu nsiko eyo nobeera nga otudde ne banno nini bakulaba nga olina ebirowoozo unafikiria nini nataka kwenda kwa adui olowooza ki oyagala mu adui nibakunena bakutwala uyo andi akimbe mukyanga nibakutwala bakubba enkumbi. Pazi story endala gye nerabidde katono njagadde njiddemuku katono emabega twatuka ekiseera ntufuna abalwadde nga bangi ne bansindika ku kizinga bakiyita Kamirampango
kizinga ekyo bankinsindikako ne Kagame. Okay. Ono president w'e Rwanda. Kiri ludda wekyo. Kiri luwere wansi eyo. Okay. Zaidi za Bululi eyo. Ne mwene Muzeyi. Ne mwene Muzeyi ne Kano Mishambi ne Ndayondi. Ngenze ne company ey'abalwadde. Twagenda n'abalwadde abasuka 12,000. Ne gwe wuyingiridde wano nga tubakaziika abasirikale abafudde 2. Ona akutukolya. Naye nga tetusima tusika nkongolo. Enkongolo zimanyi? Emirandira gy'ebitoogo. Nga gyetusika n'oteekayo. Naye nga tewaliwo se n'amazzi ag'okunywa. Nawaayo obulamu bwange. Nga nze ngenda Masindi ne nnoonya emmere. Nimala okuziga omusiri gwa muwogo ne nkomawo neno n'abasirikale ne tugusima tugutwala bannaffe ne bagulya. Bafuna ekyokulya. Nafunamu okusoomoozebwa mu biseera ebyo kubanga nze naye abaana be nagenda nabo bamuyitanga Walulya. Mwana oyo Walulya baali bamuzaala Kibula sayidi z'e Kasana eyo. Yatuukayo embeera mbi abaana abalala embeera mbi nnyo n'alaba naffe abafa najja n'angamba ebiseera bino Sergeant nawali afande omanyi nti nze nja kudda nze ngenda kudduka agamba ngenda kudduka nanga nti nze ngenda kudduka ngende afande ngenda kudduka ngende nzire eri mu magye nve eno. Ne mugamba ebigambo bino. Walulya oli musirikale. Era bambi omwana oyo twalona naye. Training twagikola naye. Okay. Nangamba ne mugamba Walulya ogenda naye ogenda kufuna ebintu bibino. Watakuuliza kwamba wenzako mewawacha wapi. Na umerudi namna gani hapa. Nani amekuhusu? Bigambo njagadde mbiyogere mu Luswayiri. Banno baleseewa. Ani akukkiriza? Maana yake wewe na adui. Naagaana. Nasigala mu mutima gwe ng'agaayo. N'afuna ne banne abalala. Ayogera nabo. Nga tebangambye. Naye tuba tuva Masindi eyo. Baasima emmere. Twagenda tukubagana n'abasajja. Ne mukudda nja tukubagana n'abasajja. Kati bo baasima emmere mbwangu nnyo ne bajja ku musomo ko tuyingira mu kizinga. Ne bateeka ebiterekaawo. Ne batambula. Nina mugambe bigambo bino. Ukifika watakuuliza mambo mengi. Cha pili, wasipokuua adui atakuua kwa njia ila kyatuukirira teyatuuka. Kye mu Luganda abantu bafa abamu tebabitegeera nti bw'onoogenda bw'onooba otuuse bajja kubuuza ebintu bingi era bajja kukubalanga adui kubanga totegedde ffe engeri gy'otuleseemu. Bw'onooba otuuse ojja kufuna baati lakini otapigwa. Bannaffe era bajja kukutta. Bw'onooba bana tebakusse adui ajja kukuttira mu kkubo. Era bwe kyali. Tuuka bayitawo Kamira Mpango mu Stenseni nga badduse bagenze adui abakwata. Yabatema emitwe n'abatta n'emmundu zaffe n'azitwala. Kana afa tekawulira ng'ombe. Wayitawo wiiki emu nga tebajje batuma Lwamucyo. Sajjeti Lwamucyo ajja alabe abasirikale bajja ku kizinga. Allah. Lwamucyo yaŋŋamba ebiseera twali tunywa taaba Muganda ebisooka. Lwamucyo n'andeetera ekisooka kya taaba ng'ajja nga nnoonya. Sajjeti Khalifani alidawo nangwako taaba wuno nensokota taaba nenfuuwa naŋŋande waayi
nakisirikira ekyama ekyo nga kyange kubanga ne ba Kagame Mugundi Kagame saamugamba Mushambi saamugamba Ndayondi saamugamba mwene Muzeyi saabagamba nkisirikira olwokuba nti abasirikale bali bafa bangi nze nimba balira mu idadi eri gye tuziika kubanga bafanga tebagenda bo tebaziikanga nze naziikanga abasirikale bannange kakati nafuna okusoomoozebwa okwa Afande Kagame lumu ngende Masindi okunona emmere nkomawo nsanga nga bakubye ennyama enjobe nagenda li order sergeant nga nina okudda okusula ku kyoto oyabimanyi nengenda ku operation nga ndi order sergeant nenkomawo nga nina okusula ku kyoto ky'abakulu nzija nsanga basse ennyama enjobe baalidde ennyama olwo nga tumaze zireeteza twalya engoma nga amadduga tutaga twazeerabira n'okuzeerabira kati bakuba ennyama y'enjobe ndabakunda bakuki nfubutukayo emmere tugireese ngenda ku kyoto sazimesi nandi sergeant nzina okusula nkuma mu muliro ngenda okulaba ndaba emisito gy'ennyama abaami beebasa otulo twaleetanga muwogo waffe nga tumuyita binafusi kati waliwo abaana bali ku kitoogo eri nga mbagamba binafusi waffe ono tumufumbe ntuuka ku kyoto ndaba ennyama y'enjobe nkwanyulako emiti egi ngisimba wano ndoolinga mpumula ndoolinga mpumulamu namba twale muga nti mufumba Katogo abafumba Katogo ambaga nti password gyembawo emmere bebe eyidde mumenya akati olwajja anamenya akati pa nja kuba ntegedde ndio kulya mwana akati pa ngenda ndiako ku mmere nga nkomawo ku bulinzi nga nefule base zidde mundu yange njambadde mu kugulu kuno kano Mishambi yasoko kuzuka wewe ndugu sergeant era yayigiranga bwate wewe ndugu sergeant wamekuja kulala au wamekuja kwa kazi sasa hivi unachichunga wewe ona yeye tafande niko naangalia fani ye kaza Kagame nasituka alimfuyiwa mindi bonabo nga bafuyiwa mindi batekaka mindi zaabwe ne bafuwa luvanyuma nnyo batambuwa ng'ennyama wasigadde emisito ebiri bambuuza kano Mushambi yambuuza wewe Dara sergeant saa songa hapa nani ameiba nyama yetu ni nani huyu ambaye ameiba nyama yetu mkata mami afande mimi sielewa afande nimekuta kama hiyo miti mbili hiyo ama waliiba kabla sijarudi kutoka kwenye operation ya chakula mimi sielewa hakuna mwingine wewe mwenyewe ndio umeiba nyama yetu weke nyini wewe mwenyewe ndio umeiba nyama yetu bisaidia byana ni bibi kashugumwa no mushuma ibe nyama yitu no mushuma oyo nyini oyo Mushambi bonanga batandika mwene Muzeyi bonawo Kagame manyi Kagame twaye muyitanga Pirato nga yasalira abantu emisango y'okufa ngate bankwata saawe eyo ngate bantwala utuforeninga walinga omuti gw'omutuba ngate tebaluza miti gya mituba ngate bansiba mikono nasula gulunga mengeja bakere ku macha bankube olwokuba nali nkola nnyo nga basirikale banjagala nnyo buli muntu yasitaja bunagamba baba yes foreign majeni ka foreigninga asa munaona mwenzenyu huyu sergeant iko muiza ameiba nyama yetu nyama ya maofisa ameiba asa chikao kimemwamuria wampiga risasi
wali wakubwa sase bali bayogera sase nina ngenda ku nkumbi abana ne bagamba fali nini hatujasikia mrudie ne baddamu abana bagamba nti mugunywanga ne muguteeka garaga ne bagateeka mu mitima mumutowe nyinyi mnaishi hapa afande ndiye anatembea anakwenda kuwatafutia chakula, nyinyi mnalala tu hapa, tunakwenda tunapigana na adui, nyinyi mko hapa sasa mnataka kumwa kwa ajili ya nyama ama ameiba nyama wacha kule. Yana gamba ndugu mimi sijaiba nyama ati kugamba kumtusa za jina ni isamunga basirikale banjaga iranga twainza kaka sana nakozeshi so abasirikale bagateekamu okukakana sebo ekyo kya nyamba Mushambi nagamba haya tumemsema chama kimemsema wacha mfungue ni bansumula siku ni banzijayo lakini tumempa adabu ya kwenda kutafuta chakula era adabu yokunonye chekulya era yalinga kutta kubanga jogenze kufa aliwo kusangagana na adui akuba kutta kitufu bagana obakuta na kutera ne yali adabu Mungu ansasi adabu nenjikola ki nenjiyitako kakati wali Kagame maya gundi bwajja ono mwana gwe nkugambye Rwamucho bajja bamusindisa jara bembeera abasirikale gye balimu wala bembeera abasirikale gye balimu yatuuke ko yinja talimanya alinya mu nkongola amaze n'abuliramu najja n'atulaba namutulaba atugamba abagamba bafande eti pansi mwanisukuma nije nione namna mnaishi muende muelezee watu wanakufa pande hii wote tunataka kutoka Mishambi na agenda waita wiki ngemu chaligonza nasindika stano ya muhanji twaisiwe ntukwati kwa chance yaje na biskoti batano agenda okuingira mu mazzi mu kitogo ekya ekitogo nagenda kwa musyali muwamba komeri nina amira ngamusitwala magamujja yamuteeka emitala naalagira mwende muelezea watu wafunge mizigo watoke pande hii watu watakufa wote pande hii biskoti ni bajja ibonanga batobye ufunge mizigo musibe migugu tusibe migugu tutema situe cha kuteka ko balwadde ntuva mu kitogo nitudde emitala awo twasiiba ntufumbe emmere ningenda ntulete emmere ntugifumba misana kusaa bileze ekyo ntutandika ku advancinga olwo tukomawo ekanju kikwedi kwota bingi naye byensobodde okwogerako byede muganda wange kweyanza afande atwabo mulungi yafande Kasirivu Khalifani Lieutenant retired ali wano embeera si nnungi agamba nti kyebasigaziza kufa ye bw'ate bw'agamba essuubi agamba terikyaliyo so simanyi oba essuubi terikyaliyo oba gyeriri naye abakulu be mwalwana nabo ndowooza mubalaba gye bali eno ffe twagambye nti katubalambule katandika obbatalaagamu tusobole okubanga tubabaleetera musobole okubanga mubalaba nkweyanza mukama wange bana Uganda bansiibulira mukama wange webale nnyo bali edda kujja okunnambulako ne bana Uganda mwanamuna abandaba oba batulaba mwebale nnyo kuwuliriza mboozi yange eyo gyensobodde entono gyensobodde okubawaako naye ffe tetukyalina ssuubi kyetwasigaza kiri kimu kubanga baweze emyaka 50 mu era ng'okyali mu mizigo ng'okyanoonya olukumi lw'okulya bukya n'oga nti naalyaki ng'ate siggo wandibadde anoonya ekyokulya oba osigadde kyakufa kyokka mwenna bannayuganda mbatolera salaamu nga kyekiramuso ekisinga assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taata tali bulungi obulwadde bumuluma. Maama naye yali yalwala mukko. Tetusoma tugenda kuddamu buzi.
mu magye oli bwakusinga lanka ekisooka mukulu Kasirivu ono senior jendi yansooka mu nsiko ate lieutenant kati bwembeera sergeant kitegeeza nze saluti buli lwe musanga nkuba bukubi ntema naye ng'alina okunziramu n'olwekyo twewaddeyo tulabe nti bano baali bakadogo bannaffe era bangi tugenda kubaleeta bangi bali mu byalo abasima toilet abasalamu ne banywa walagi naye essubi lyonna tulina mu mama Namyalo Hajjati Namyalo nga bwe yabadde asazeewo abwira president ya Kololo era tulina essuubi ntagenda tulekeera kubanga kyamukutteko nnyo ng'omukazi omuzadde n'olwekyo mukulu Kasirivu tumutuuseeko lwayiro kubanga mwasaba nti munnamawulire tambulako genda gye bali ababonaabona abalala naye n'olwekyo olugendo tulutandise n'olwekyo mukulu Kasirivu wali wano lumwemu ffenna abaali mu nsiko tulina tupangisa olidde n'olwekyo mukkiriza nti mukulu Kisubi afuddeyo okulaba nti tulekeredde ate yeewaddeyo okulaba nti tajja kuva ku mulamwa naffe kye twagala President Museveni bw'abanga myaka 37 oba baamubuzaabuza nga ye bw'agamba bannimba nti mwafa abaana be bano bw'otuuka myaka 5 kati y'essubi ly'alina muliwulidde nti tusigazza kufa n'olwekyo nze nakoleza omumuli nga Jita Musoke ne bampita omuyaaye ne bampita omulalu naye nzikiriza nti mukulu Kisubi kyakola ne Hajjati Namyalo yatwegasseeko n'agamba oba Masasi oba Kingenda batwala maaso ga president ku myaka gino gye mutuuseeko atoole kyatoola akituwe tukikwate wali yesubi ye tuyina mu mama Hajjati Namyalo kubanga ye agatajja kuzikiza atagera tulekerera n'olwekyo tubadde mu maka ga mukulu Kasirivu mu muzigo abaana basulaawo laba wonna wafunda naye kati ali ku ndiri n'olwekyo mwe bannayuganda muba abalamuzi baffe kubanga ffe twasalamu ne tugamba tujja kusirika tetwasoma tetwakola application genda mu nsiko twesanga ngo olutalo lw'abakyoli lutututte mu nsiko ate President Museveni n'atusuubiza bingi ntulowooza nti taata waffe era twamwagala nnyo President Museveni tuffe twamwagala nnyo naye we tutuuse essubi lituweddemu okujja nga tugenze mu State House nga bwe yasabye mama Namyalo atutwale era essubi lyonna tulina mama Namyalo twebaziza nnyo mukulu Kisubi webale nnyo webalire ddala ne mukulu Kasirivu ne tumusabira awone era mama Namyalo tugenda mutuusaako akatambi kano afeeyo okulaba nti atwalibwa mu ddwaliro kubanga avundira waka n'ekyo bannayuganda mwenna tubeyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala tuwuliriza tweyanziza gatwabo mulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mweraba